Gyebaleko tukwaniriza nate ku Luganda Coding Academy. Mu lesson zaffe ezayise twayise Python kye ki, engeri y'okuteeka Python ku kompyuta, variables, era nga mu lesson ey'olunaku lero tugenda kuyiga input okuva eri user oba ebyo ebiragiro okuva eri omukozesa, engeri omukozesa gy'oyinza okwogeramu ne Python ono. Tuli ffenna leero tugenda kuyiga engeri program gy'esobola okwogera n'omukozesa waayo, era ku nkomekerero ya vidiyo eno ogenda kuba oyize bino wammanga: okukozesa input, okufuna ekyokuddibwamu okuva eri omukozesa, okulaga ebyo omukozesa by'aba ayingizzaamu mu kompyuta oba program yaffe. Kino kitutwala ku kibuuzo buli omu kye yeebuuza: input kye ki? Input kitegeeza amawulire oba ebiragiro agava eri omukozesa okugenda mu program. Lowooza ku ATM machine, bw'ogenda okuggyayo ssente esooka n'ekubuuza ppini yo, n'ogiwa ppini n'eryoka yeeyongerayo n'ekubuuza oyagala kuggyayo mmeka. Kati ekyo ky'ekubuuza kye tugenda otunuulira olwaleero nti bw'ebuuza ppini okikola otya okubuuza ppini, okubuuza ssente mmeka z'oyagala okuggyayo, kye tugenda otunuulira olwaleero. Sijja kulinzalinza ka tugendeyo mu program yaffe ey'olwaleero tulabe. Tugenda kusaba user oba omukozesa erinnya lye. Bw'atuwa erinnya lye tulikomyewo ku screen tuliprinting ng'owandiika nti tugenda sooka tuteekewo variable oba ekibookisi kyaffe mwe tugenda otereka erinnya ly'anaaba atuwadde. Kati okusaba ekyokuddibwamu okuva eri omukozesa tukozesa ekigambo input n'obikkula bracket. Mu bracket muno eno wano kompyuta kkoodi yaffe bw'enaaba erwaninga bw'enaatuuka wano egenda kuyimiriramu erinde ekyokuddibwamu okuva eri agikozesa. Bw'anaamala oggiddamu eryoke yeeyongereyo kuba Python ono bw'aba akola agenda layini ku layini, talwaninga zonna mulundi gumu, akolako layini emu emu, layini emu emu, layini emu emu, bwe ggwa n'alyoka yeeyongerayo ku layini endala. Kati era bw'atuuka ku eno layini, oli bw'aba tannateekamu kyakuddibwamu tesobola kweyongerayo, egenda kumulinda amale oteekamu ekyokuddibwamu eryoke yeeyongereyo. Tuli ffenna gamba nti nze kkoodi yange kangimodifyingemu oba kangikyuseemu ebuuzeeko ku user wa user emubuuzeeko nga bw'olaba wano eno. Kati tugenda musaba erinnya tumale tumugambe gyebaleko ssebo oba nnyabo, erinnya ly'anaaba ataddewo. Tuli ffenna nja kusaba weegezeemu kano ka exercise wammanga. Bw'oba ofunyemu obuzibu commentinga naye bwe tusobola okuyamba.